abafu kyenva atendereza abafu abamala edda okufa okusinga abakyali abalamu. Bayibuli etugambye mu Mubuulizi 4:2 nti Katonda atendereza abafu okusinga abalamu. Kati gweoba ojavuna Muhammadi olw'okuba yafa ate n'osukkulumya Yesu nti ye mulamu nkulayirira. Bayibuli oba Katonda wa Bayibuli ayagala nnyo abafu okusinga abalamu. Yampa ekintu bw'oba oyagala kumanya obukristaayo nti bwa muwendo, wuliriza nnyo abasiraamu bye basomesa, wuliriza nnyo baganda baffe abo, bawe obudde, wuliriza obutambi bwabwe, ojja kutegeera nti wazuula ekyama, ojja kutegeera nti wayingira mu kintu ekituufu. Omusajja omukulu nga tatidde, nga taswadde, nga takwatiddwa nsonyi, atugambye nti omufu asinga omulamu. Omufu asinga omulamu. Omusajja bw'agambye n'ayimirira mu bantu mu kibiina ekinene n'agamba nti omufu asinga omulamu, era n'akozesa ekyawandiikibwa. Kino bulijjo kye mbagamba, musome Bayibuli. Abasajja bano basobola okulimba ekirimbo kyennyini nga taswadde, n'okulayira n'alayira, n'agamba okufiira mu kitooke kya gonjanga n'obukuba butonyerera, naye nga kyayogera si kituufu. Asomye ekyawandiikibwa kiri mu Mubuulizi essuula ey'okuna, n'asoma olunyiriri olw'okubiri. Nze ngenda kuva ku lunyiriri olusooka. Bayibuli egamba bw'eti: awo n'enzirayo ne ndaba okujooga kwonna kwe bajoogebwa wansi w'enjuba, era laba amaziga g'abo abajoogebwa, so nga tebalina abasanyusa, n'obuyinza nga buli ku luuyi lw'abajoozi baabwe, naye nno nga tebalina abasanyusa. Kyenva ntendereza abafu abaamala okufa okusinga abalamu abakyalaba. Olwokusatu, weewaawo n'endowooza okusinga bombi oyo atannalaba mulimu mubi ogukolebwa wansi w'enjuba. Ekyawandiikibwa kino bassebo ne bannyabo tekirinaayo katundu konna wekyogerera ku musajja byabadde asomesa. Wano ekisooka Katonda si yayogera wano. Wano Kabaka Sulimaani ye yali ayogera n'agamba nti bwe ntunuulidde okujooga kw'abantu kwe babajooga, bwe ntunuulidde ejjoogo nga nammwe bwe mukiraba nti waliwo ekiseera omuntu lw'ajoogebwa n'oga nti abange ataliiwo nga yasinga. Kati Sulimaani agamba nti bwe yatunuulira ejjoogo eryali likolebwa nga n'abantu be bajooga tebalina buddukiro, abo be babbyeko amataka tebalina buddukiro. Sulimaani kyava agamba nti nze bwe ntunuulira abaafa mbeesiimisa, kubanga bo tebakyasobola kujoogebwa. Kati wansi ku lwokusatu n'agamba nti naye ate bombi bano abalamu n'abafu bwe mbatunuulira, oyo atannaba kuzaalibwa, atannazaalibwa oba ataazaalibwa mu nsi yasinga. Kati yo omusajja akutte kubanga ayagala nnyo nnabbi n'agamba nti tolaba omufu asinga omulamu. Bayibuli bw'egambye. Bassebo ne bannyabo, ekyo bulijjo kye mbagamba, musome ebiwandiiko mubyetegereze, baleme kubavugira ku kigaali kitaliiko mipiira. Omufu talina waasingira mulamu, era mbasaasiddeko nnyo baganda baffe kubanga mulina omufu, naye tetulina kyakukola. Omusajja yafa, tetulina kyakukola. Katunaakola ki? Baamutereka ennaku 3 azuukire yagaana. Katunaakola ki? Naye bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza, bwe tusoma Bayibuli eno mu Mubuulizi wano wennyini bw'aba ayogera ku bafu, Mubuulizi essuula ey'omwenda olunya olw'okuna, Bayibuli egamba nti kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi, kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi, kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so nga n'empeera so nga tebakyalina mpeera, kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa, okwagala kwabwe kwenkanankana n'okukyawa, n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Bassebo ne bannyabo, omuntu bw'amala okufa aba takyalina mugabo, aba takyalina mpeera, aba takyalina kyasobola kukola. N'olwekyo mukkirize nti omusajja yafa
mukkirize nti yafa takyalina kyasobola kukola. Bassebo ne banyaba Abakristaayo abali eyo, mwesiimye kubanga mulina Yesu omulamu. Singa abasajja bano bebalina Yesu tetwandinywedde mazzi. Olaba basobola okugamba nti omufu mayiti nti esinga omuntu omulamu. Gwe tulanga kyewuunyisa, so nga ate ne Qur'ani yennyini esomesa mu ssula ey'omukaaga gye bayita Suratul An'am, essula ya 6 aya 122 neega nti oyo yali nga mufu ne tumuzuukiza ne tumuteerawo ekitangala ky'atambula nakyo mu bantu, ayinza okwenkanankana n'oyo ali mu kizikiza atali wa kukivaamu? Tekisoboka, tebenkanankana. Bayibuli kyeva eyogera mu Isaaya essula ey'8:19 negamba nti bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu, abaliranga ennyonyi, abajoboja, temugendangayo. N'agamba nti ebigambo by'abalamu bandibibuuziza bafu. Nammwe basajjamu abeeyita ab'ennono naatera okubajjira. Ejjoogo lyammwe nalirabye lingi naatera okubajjira nammwe. Tetusobola kukwata ggwanga Uganda tuliteeke mu mikono gy'abafu. Abafu oba Bawarabu, abafu oba Baganda, abafu oba Banyankole, omufu asigala mufu. Muleke abafu beebake. Eggwanga lino tulina dikwasa Yesu omulamu, Yesu mulamu. Tuleke kukwata ggwanga kuliteeka mu mikono gy'abafu. Abafu mubaleke basigale nga bafu, tukwate eggwanga tuliteeke mu mikono gya Yesu omulamu. Yesu mulamu, Yesu mulamu atudde ku mukono gwa Katonda Kitaffe ogwa ddyo. N'olwekyo mutegeere ekyo nti omufu tasobola kwenkana mulamu. Ekyo kikafuuwe, tekiriiyo.